ensonga zino ziri ziti ani atabulani kugambye eyatunda ettaka ye bloka w'ettaka ye muzibu kati ate n'abeera influenced by omukyala ekintu eky'obulabe kubanga njagala ku mudakiika nga 3 kubanga ndaba kadde kantwala njagala kulaga ku bintu bino otunnyonnyo ensi etegere tuve wano ng'ensi at least ebadde ng'etegedde amazima g'ensonga zino watugamba bagenda ne bawo ne mugula ekyapa ne mugula ettaka ne babawa ekyapa poloti buloko namba 235 poloti 62 eyasooka tulabako Najjemba Amina ye mukyala wa Kamoga oba sekretary wa Kamoga ye yaguza Suna Ben kiva mu Amina ne kida mu Suna Ben olabawo namba ayo wano Najjemba Amina Suna Ben ye purchase olabako namba ayo tugende ku kiddako ekitukayanya okutudde poloti ye bagita 759 Busiro tukyali ku buloko namba ya 235 759 tulabawo Kamoga ye venda Suna Ben ye purchase wano labawo namba ayo kati kino kyapa kya kubiri asi kyapa kya kubiri bamukyusizaamu olwo bamuwadde kino bamujje eri bamugende waliwo enkayana bamuziza wano yeno poloti kati etukayanya okutudde nnyo Amina kiri out kati sikange baba kateekaawo kanje taataawo kati oyo Amina kitegeeza ye tumuvudde ku bantu avudde vere katuli ku Kamoga yono kitegeeza Kamoga babanga yaguza Suna Ben ne namba twandirabye wano kiva mu Kamoga ne kida mu Suna Ben ne namba ayo tulina tubalabira tugende ku transfer tukayanya namba ayo kwali yino kiraga wano nti Suna Ben yamala dofuna ekyapa kye yuno kati olwo ye bossman ye nannyini kati olwo ye nannyini kiva mu Suna Ben kidda mu namba ayo ne Suna Ben yuno Suna Ben and namba ayo Mary ensobi gye bakola nti wano twatulegawo akafaananyi ka Suna Ben akalala kuba sayini yine ya namba ayo ne ya Suna Ben wano twandirabyewo na Suna Ben kubanga ne namba ya kasifaananyi ketekano wano kubanga kyababiri yes ne tudda ku kyapa ekyapa kiki ne kyasookera ddala kiva mu Kamoga ku ssaawa naku z'omwezi 25 ogwokutaano 2022 ku ssaawa 9:57 ekyapa kyasoma Suna Ben nga kiva mu Kamoga olabawo namba ayo ne tudda ku kya namba ayo kwali kikino ekya Suna Ben kyasomanga ennaku z'omwezi 25 ogwokutaano 2022 ku ssaawa 9:57 ekya namba kyasomanga ennaku z'omwezi 14 ogwokubiri 2023 ku ssaawa 5:40 nga wayiseewo omwaka mulamba tufuna ekya Suna Ben ali namba ayo ne beerabira okusazaamu wano Suna Ben tudde mu namba ayo nesi tegeeza kino ekyapa kiriko abantu basatu tulinawo Suna Ben alina shareholders 10 zonna ne Suna Ben alina 50 ne namba ayo alina 50 kakati ebyapa bino be processing wa lands sicho kitegeeza nti n'abali mu lands nabo balina engeri gye bebi kibalya era balina kulabuukira bino ne babizikizanga bukyali Suna Ben bamutereeza ne namba ne bamutereeza bino ne biggwa yes ekitegeeza kakati Suna Ben awakanya guno omukono bw'otunulya sayini eno guli mukyala ya Suna Ben okalaba Ben bw'otunulya kwene eyo original eno gyagamba ya Suna Ben eyaddala gwe tolaba ngeno sayini eyawukana eno neeno kati bodda ate kweno era yennyini gwe tolaba nti eno efaanana eno owaye eno giraba nti efaanana eno efaanana eno gwe tulaba nti eno Suna Ben gyawakanya yandiba entuufu ate eno eri mu black right eriwa eno egyogama eri fake anti asobola kwanga ya signing sapeni zaawo kubanga si bya lunaku lumu okategedde bino transfer form ya lunaku lulala nzuba peni yaliwo yeeyo naye nkulaze yiino bwe kati kozesa soko zoominge yiino Ben lyatuka genda ogitabye yiino sayini ya Ben eno gyawakana nti si ye kati ya Ben entuufu gyagamba yiino gwe tolaba nti eno sayini eyawukana byawufunyo kakati tuddeyo wali ku kyapa kya mukyala oli Mariam ye mukyala Najjemba olwo Suna Ben ataddeyo akasente jukira ly'ettaka eryasooka bamugambye eyo waliyo enkayana tudde wali emaaso ayongera okuteekayo akasente oba bakyabalira ku ezo ssente bakyabalira ku zo baba ettaka lyali lya millions 40 era Kamoga sigenda kwongezaayo yatandika kusasula nga bwe yeeyongerayo beeyongerayo na ziri ssente yes millions 40 era yeno lisiiti bakulaga nti gundi ezasookerwako ddala okusasulwa zennyini ziizino wano lisiiti yasookera ddala yiino wano
Kamoga property consultant 5 million Suna Ben okategera akantu ako Suna pi si Suna Ben and chi payment yasoka yanga nnaku za mwezi 5 ogwokubiri 22 okategedde nibasiga amabanja myuzi 35 ngolabako nambwayo lwaki tondeka nenkwerekereza nga tonna nnerekereza ekitegeeza abantu bano bino ebitambula kakati tuddeko ebyettaka tuyinga ababitegedde though tugenda kuba nga tuteekayo receipts ezo nebiki ettaka lino omuntu bw'aba aligula alina kuligulira ku risiiti tebaligulira ku risiiti ettaka baligulira ku ndagaano nakyapa era kyova bakubuuza ekisooka endagaano yeeriwa n'ekyapa tebabuuza receipts kuwagulira ttaka enkiddamu ladies and gentlemen ettaka tebaligulira ku risiiti eno si ssimu olaba n'emmotoka tebagigulira ku risiiti ekitegeeza wano ku bombi bannambwayo ne Suna Ben tewali ayina ttaka tewali ayina ndagaano n'ettaka kubanga tewali gwe baaguza ndagaano ettaka kisobola okubeera kubanga olwedde ayina ekyapa ne buloko namba ne plot namba okategedde naye nga in a good process yandibadde osooka na ndagaano kubanga endagaano mwe muva ekyapa naye katono byonna yamulaga nti kambibuuke nkutwale direct kuki nga twagala okuvaako ku nsonga y'ettaka eyo otugambye mwami Kamoga yayina ensobi era yayina obuzibu buno twagala otangaza abantu abali eyo mwami Kamoga ono yakyanga ati ebintu bino nga bwe mbikunnyonnyodde kubanga Suna Ben aganasasulira kyapa kyendikonzekka era nonnaku nali nyingiza amazzi mu nnyumba n'amasannyalaze nakukubira n'ompeereza fotokopi y'ekyapa kyendikonzekka lwaki oluvannyuma lw'omwaka nga neetaaga ekyapa kyange ate mumpeereza kiriko namba oyine Suna Ben kyekiri kyebateeka nga 14 ogwokubiri 2023 nga wayise omwaka Okay, kakati tuyina ensonga endala odduka na TV show abola abalinze tuyina ensonga endala ku nsonga y'omwana ono ya DNA ebeere badde etambula namba yabadde apostinga era twakulabako ng'ovaayo n'omugamba nti namba yalinga abadde amokinga nga yeeyagala nti DNA biki nga ate yagamba mbugwe mwe mugenda mugamba mbu Suna Ben yabagamba omwana si wuwe how true anti era kankugambe bwetire kati ne bwantwala mu kooti era nikino kankikunnyonnyole omusajja watuukira okugamba mugende mu DNA kaba kabonera akenkunala nti atandise okubuusabuusa omwana wo waliwo akategedde oba wentuukira okugamba tugende mu DNA kitegeeza omwana oyo mu kiseera ekyo ndowooza nti si wange ekisigadde okumpuruvinga nti omwana wange ye gavumenti tosobola kunneekyangira kawo n'ombuzaabuza nkiddamu mu kiseera ekyo omwana kyali kirowoozebwa nti si wa Suna Ben ate n'ekisaawa zino tulowooza nti omwana si wa Suna Ben n'otantiiru nga results za DNA ezivuddeyo anti bagamba zaafulumye ate zaafulumye Suna Ben yazifunye bagamba mbu yaganye okujja yazisaba ye wadde lwanaagendayo lwonna waddembe okulinda tumala okufuna ensonga z'ekyapa zino zigwe ate namugambye Suna Ben kati kankidire ku live kuno tetugenda kunona DNA results kuba zino tezinawo zikwataganya na kyapa bwe mulaba Suna Ben nga anoonya DNA results nga mumanya sinze meeya tagenda zino napaka nga tubaze okutereeza ensonga z'ekyapa ate nga yazisabye ate yazisabye DNA ani yazisabye Suna Ben yasaba bakole DNA kyaggwa ng'era ayagala zibeereyo ajazijjayo ng'ana ayagala mugagga ffe tulina ensonga zaffe sina mugagga mugagga avunza asina mugagga DNA tezivunda ate si bizinesi nti ekola magoba okategedde ziringa gye watulira senior 4 weetaaga okubeera ku pressure muno ne PLE simanya results simanya pasiripo okategedde bulungi bakene mu kunnyonya webba oba okyagala oziraba naye wonooyagala wenjagalira tuli ku bizinesi ya kawumbi kalamba ng'ozizate mu kujja DNA results bwe mala ozijja then so what anti bye namba yagamba mwagala proving nti omwana si olwomwo musende mumujje ku kyapa proving olubuto yali atugamba olwasooka lwaddawa ataawo naye asooka tu proving olubuto yaluteekawa oba asooka tu proving bino ebyogerwa bituufu oba si bituufu naye atuwe ku receipts kwe yagulira ettaka ng'akozesezza bungi mu kubya DNA ng'ate otandika ku byebyapa obwagazi bwesala ayagala gira mtu tetwetise enkota ya ffene ayagala tudde ku bya DNA atudiverting ensonga eve ku kyapa
tetugenda kuzijjayo twakabuusa Meya omuntu ali ayinza okulowooza nti oli mu kulwanyisa ba single mothers abakyala abalina kebeekoleddewo n'abasajja baabwe oluvannyuma omusajja ajja kujja buzi amwefuulire kiveewo balina ebibiina ne bibalwanirira byazzene mu inbox yange nga byagala atembebwe ku data gwe nnina kwe biba bitandikira saalazo kutadde Meya nga tonnanta katono nnyo tuyinamu ensonga z'omwana ono eyafiira ku ssomero nsaba busabe ezo naziraba naye enkola eyankana akantu enkola eyange ensisi munnange mmala kwetegereza nsonga mwatuze tibiriko nakunzijukiza nazirabye wabadde omukyaziza omusajja nazirabye era ka interview nakalabye bulungi era netegereza gwenga nzogerako ne sinaziteeka ku media but nzirina nja kuzetegereza kasooka tumalize za Suna Ben bwe tunaabuuka kasajja katu bagenda katwalira akayumba kasooka tujjayo kyapa ky'akasajja tutandike ezo ekyapa kinaavaayo wiiki eno nga kisoma Suna Ben wiiki eno okay bannange yabadde MC Meya nga tuanalyzingira ensonga za Suna Ben bwatyo wabadde nyongera bajjukiza mikwano tubeera ku fiction subscribing liking commenting akona mukadaawo mukwano gwange buli video yonna gye tunaaba tuteekayo gwogenda okubeera nga asooka okugiraba nyongera okugamba nti munnanga batuteekamu ssente baba Julie Potential Organic Products basange wali Salama Road kumpi n'ekiyumba oba buuza ku Dubai Mall ojja kuba otuuse oba yita ku namba zaabwe z'essimu zigenda kubanga ziyita waawo oba nsobola ogikusomera 0707955337 banoonyeko ku nsonga zonna ekwatagana ku byogamba nti bya musenge maka byonna Julie Potential Products azina oba okitegeera so twetaaga nyongera kujjukiza nti munnange ba Shaki Queen Heart Pala balungi nnyo banoonyeeko mu bya ttaachi oba makeup Shaki munoonyeeko enamba egenda kuba eyitawaawo segenda kwerabira bosi wange era bosi wange waddala tuteesa phone accessories munoonyeeko wali ku Benchwanika Street opposite Shoprite agenda kuba kuwa essimu ey'omulembe kantukome wano ate tunaba tukuddira olundi bye bye